obukenuzi obulyake tebiriggwawo mu nsi ya Uganda. Bangi abavuddeyo nga boogerera Meya Erias Lukwago ku nsonga ey'ekibaluwa ekigenda nga kizunga. Kino nga kigambibwa nti kyawandiikibwa Jeno Salimu Sale. Wabula Meya Lukwago yasalawo n'ayogera olunaku lwali lwakusatu wali ku Stay Hall. N'avaayo n'agamba agenda kukwata New Vision agikube mu mbuga esobole okubeera nga emuliyirira. Era yagamba ono nti New Vision yagikubako dda mu mbuga n'ebeera nga emuliyirira. Millions eza Uganda zali 12 ku misango esatu egyamwogerwako. New Vision bwetyo n'ebeera nga emuliyirira. N'obuwombefu video soko jimpere ekigalo mukwano gwange tusobole okutambula ffenna. Bangi bagamba oba ddala Meya Erias Lukwago nga ssente zino abadde teyazirya oba nga abadde tawagirwa Jeno Sale ng'ekibaluwa kino bwe kigenda kizunga aveeyo alage bwino oba aveeyo akube Jeno Salimu Sale mu mbuga z'amateeka. Mukwano gwange ebintu si bwe bitube bitambula. Njagala tugende mpola mpola. Bw'obanga otunulidde ensonga eno n'ojja ng'ogifolowinga, Jeno Sale tavangayo mu public, tavangayo ku Twitter ye, tavangayo ku TV, tavangayo ku radio kukkiriza bbaluwa eno nti ye yagiwandiika, era tavangayo kwegaana bbaluwa eno nti ye yagiwandiika. Waliwo ebintu ebimu by'olaba nga tolina kubeera nga obiwa obudde, wabula ky'olina okumanya navaayo nekolera akatambi wano ku AKTV nti bino byonna biri over money. The issue is money. Waliwo abalina kye baagala okuyisaawo okusinziira ku Meya Alhaji Erias Lukwago. Agamba bano bagezaako musebako matugambuzi kumuliisango olw'okuba waliwo diiru mukwano gwange diiru biliyoni za sente ya subhanallah mu ggwanga Uganda ezaagala okubeera nga ziyitawo. Ekyokubiri, abantu bano bwe babeera nga baagala okubeera nga basiiga ettoomi erinnya ly'omuntu bayiyayo ekintu ekisinga okuba ekibi. Navaayo n'enkunyonyola nti omulabe wo mu politics alwana nnyo okulaba nga weakest point yo eri luddawa, era kasita amala okufuna weakest point awo wennyini waakubira ddala. Lukwago aludde nga agugulana n'abannakampala okubeera nga abayirawo omubiri. Naye essaawa zino bwe waba nga waliwo diiru biliyoni za ssente zigenda okubeera nga ziyisibwawo, navaayo n'enkugamba wano ku AKTV nti waliwo enguudo ezigenda okubeera nga zimalawo twiriyoni namba eya sente za Uganda, ng'enguudo zino ziri 16, wabula ng'enguudo zino tezifuluma kibuga Kampala, ziri mu Kampala mwennyini. Nenkugamba waliwo ettaka mu Kisenyi erigenda okubeera nga ligulwa miliyoni 10 eza dola, nga kitegeeza nti buli miliyoni 10 zigenda kuba zigula eka emu. Eka ziri 10 mu Kisenyi ze baagala okugula miliyoni $10, kitegeeza buli eka emu egulwa miliyoni 10 eza dola. Navaayo n'enkubuulira nti Meya Lukwago yavaayo ne proposal n'agamba nti obutale mu division za Kampala bazimba obutale bubiri buli division. Ekintu kino baakikuba baakigaana kubanga baali tebalina bafunira ssente, wabula ne bavaayo ne proposal ne bagamba baagala bazimbe akatale kamu. Akatale kano nga ke kagenda okubeera nga ka accommodatinga abatembeeyi bonna abagoba ku street babeere nga bakolera mu katale ako. Wabula nga Alhaji Lukwago Erias yasooka n'agamba tuzimbe obutale bubiri mu buli division ya Kampala. Obutale buno abatembeeyi bano ababadde ku nguudo basobole okugenda nga babugabana. Kino baakikuba naye nga baagala kuyisawo kino kyabwe. Kati mukwano gwange y'ensonga lwaki nkugamba bw'otunuulira ettaka eriri mu Kampala, mukwano gwange bangi abatunda amataka mu Kampala, bangi abatunda amataka mu Uganda. Naye olwaleero olupapula lwa Daily Monitor lugezezzaako ne lukubira omwami oba director wa Buganda Land Board nga bamubuuza ku ttaka lino ery'omu Kisenyi liri wathe, kubanga ono wattaka Buganda Land Board adiringira mataka. Godfrey Kiryo Wakato asese busesi n'abagamba tamanyi bbeeyi ntuufu ya ttaka eryo, naye ekyamazima sente ezo ziba nnyingi okusinziira ku ttaka ery'omu Kisenyi. Tebakomye okwo, aba Daily Monitor bazzeemu ne bakubira omwami amanyiddwa nga director oba amanyiddwa nga Dani Twebaze, ono nga director oba CEO owa Tweed Properties, azzeemu n'abagamba nti ettaka ly'omu Kisenyi terisobola okubeera nga libeera ku ssente ezo. Ettaka erisinga okubanga lya bbeeyi mu kibuga Kampala liri Nakasero, era ne Kololo naye mu bitundu ebimu nga eka emu eri ku 1.5 miliyoni $. 1.5 kitegeeza miliyoni emu n'ekitundu eya dola. Ekololo
oba nakasero ewasinga okubeera expensive mu ttaka mu kibuga Kampala. Kyokka bano baagala kugula mu Kisenyi buli eka emu miliyoni 10 eza dola, sente mpitirivu nnyo. Tebasobola kubeera nga baleka Meya Erias Lukwago. Waliwo eyambuza lwaki Meya tawawaabira General Sale oba ddala nga sente zino abadde tamufandinga, abadde tamuwa buyambi nga bwagamba nga yeegaana. Tosobola kuwabira General Sale nga tavangayo kulumiriza ku Twitter oba ku Facebook nga kosa hando ye oba ku TV oba ku radio. Wabula oyina kwata ono akikubi officially mawulire n'omukuba mu mbuga z'amateeka. Bw'omala omukuba mu mbuga z'amateeka ye n'avaayo n'akubulira nti bwino namujjawo na wano gundi ye yaŋŋamba. Kati gwayogeddeko nti ye yamugamba ye ne yeegaana oba nakkiriza nti nze namugamba ekintu kyali kituufu, ono nali mubanja oba nali simubanja oba nali muwa obuyambi oba nali simusupportinga mu sente zonna oba financially, ye ne yeegaana oba nakkiriza General Sale. Naye kati ono bakyaba alina okukola kiri kimu, kubeera nga awawaabira New Vision, kubanga akugamba nti New Vision yagiwaabira dda emisango esatu emabega. Bano baavaayoko ne bagamba mbu yakyankalanya sente mu Lufula n'abako sente zeyabba nnyingi mu Lufula, era bagamba nti ono bamuzimbirako n'ennyumba. Ono yabakuba mu mbuga n'abajja miliyoni 12 teyakomawo, era mu mwaka gwa 2016 yawaabira olupapula lwa red paper era lwali lumwandiiseko obulimba n'alugyamu miliyoni 16 eza siringi. Era ono agamba nti sente ze najja mu New Vision akasente ako kampoomera nnyo era neetegese okubeera nga mbajjamu sente endala. Wabula omukulu amanyiddwa nga Minister of State for Kampala Capital City and Metropolitan Affairs Kabuye Kyofa Togabye agamba bino byonna bituufu, alumiriza nti bino byonna bituufu. Erias Lukwago Meya w'ekibuga Kampala abadde aweebwa obuyambi ne support yonna okuva wa General Sale. Era ono yavaayo n'akakasa n'agamba obanga Meya Erias Lukwago awakana aveeyo awakane, naye bwana batalaze bwino alaga nti tebamuwa sente bo bagenda kuvaayo ne bwino omutuufu alaga nti General Sale abadde ajja amufandinga oba abadde ajja amusupportinga. Kati weebuuza kitegeeza bano bayina oluusi omuntu omulala gwe bagala okubeera nga baleeta mu kifo ki ekya Meya Lukwago 2026. Naye kati kino balina kubeera nga bakitandikira eno, okubeera nga batanishinga, okubeera nga batta erinnya lye, okubeera nga bamwonoona mu bantu ba mafias obamanyi. Buli lwe babeera nga balina kye baagala okubeera nga bayisaawo banoonyayo nnyo ewabeera nga bagenda kubeera nga wakuwonoona n'okubeera nga bakujja mu bantu, okubeera nga bakugoba mu bantu basobole okubeera nga bayisaawo kye bayisaawo. Naye nga kyenkakasa okusinziira ku Meya Lukwago n'olwaleero abadde ku NBS TV ne bamubuuza ebibuuzo lwaki ababira General Sale n'abagamba sobola kuwabira Sale kubanga General Sale era avuddeyo ku TV n'agamba njagala omuntu ayite ekifaananyi nga nkute General Sale mu ngalo oba nga nkute Muhoozi mu ngalo oba President Museveni mu ngalo, sibasisinkanangako era sibalabangako. Oli bwa mpuluvinga njagala mpuluvinge alete bwino nga nze nshekinze omukono n'omuntu omu kwabo abasatu wano mu ggwanga Uganda, Mwami Museveni, Mwami Muhoozi ne General Sale. Mulete bwino. Bwe muleta bwino ekyamazima nga ekifaananyi ekyo kiraga nti twali ffenna nga si ki editing oba nga si kikolerere ekifaananyi ekyo kijja kuba kinkakatako okubanga mbadde ndya sente z'omusajja. Naye bwino oyo bw'ababula mbasuubiza ngenda kuba mu kooti era sente zino ngenda kubeera nga nzibalyako. Wabula ekyeraliikiriza ku misango naddala egya Uganda, naddala emisango ng'egyo egirimu okubeera nga yeetololwako sente girwa nnyo ampuliriza girwayo nnyo mu kooti. Kino kiyinza okubeera nga kitwala emyaka wakati w'ebiri n'emyaka 3 ng'omusango guno guli mu kooti ng'erinnya lya Alhaji Erias Lukwago balyonoona dda, erinnya nga lyafa dda wano mu kufa erinnya lye. Kati bo nga bayisaawo ekyabwe oba ne bwe kiba kiganye sente zino bajja kuzimuwa, naye bwe bagenda okumuwera sente zino awangula omusango abantu bonna kati abategedde essaawa zino nga bwe bayonoonye erinnya lye nti nga bamanyi nti yalya sente, bonna balowooza nti yalya sente, aligenda okuwangula omusango bizuuke nti yalya sente nga bano bonna abamaze okubeera nga balowooza nti yazirya babirabira dda nga babivaako dda era nga tebakyamanyi nti n'omusango gukyaliyo. Kati mukwano gwange ampuliriza ensonga nga zino tulina okubeera nga tuzitunulira kisajja kikulu tumanye kiki ekireeta kino, lwaki kino kizze mu budde buti. Kyekiri kye nakugamba mu vidiyo gye nasooka okubeera nga nkolera ne nkugamba lwaki essaawa zino nga waliwo ishu eno ey'ettaka, nga waliwo ishu eno ey'enguudo, lwaki General Sale lwavuddeyo
okuwandiika ebbaluwa eno ng'alaga nga bw'abadde ayamba Meeya Lukwago mu mbeera yonna. Era okusinziira ku minisita Kabuye Kyofa Togabye agamba mbu ono eyamanyiddwa nga Sulaiman Kidandala nti yali agenda kuvayo amwesimbeko. Era ono minisita Kabuye Kyofa Togabye akakasa nti yali Genosale eyabataawuluza n'abeera nga abakumakuma n'agaana Kidandali okubeera nga ajja alivule Meeya Lukwago. Otherwise singa teyali Sale, singa Meeya Lukwago takyalina ku Meeya. Bino bigambo bya minisita Kabuye Kyofa Togabye. Wabula ye Alhaji Lukwago avuddeyo n'agamba ayagala kubeera nga abakakasa balete ekifaananyi bamupuruvinge oba ye abapuruvinge. Era minisita Kabuye Kyofa Togabye yagamba ku lunaku olwokusatu nti bagenda kuvayo ne bwino kubanga empapula zonna bazina ne bwino yenna bamuyina okubeera nga balumika Meeya Lukwago nti abadde alya ssente. Wabula teweerabira mu ggwanga Uganda buli kimu kisoboka empapula zisobola okubeera nga zikubwa era basobola n'okuteerawo omuntu n'agamba nti nze mbadde mutwaliranga ssente, nze mbadde nga messenger, nze mbadde nga nkola bwenti. Basobola okuteekawo omuntu gwe baba bagadde, gavumenti ebeera gavumenti. So ebintu bino tubitunuulire mpola mpola, ensonga tuzikwate kisajja kikulu, naye tutunuulire nga tusinziira nnyo lwaki ekintu kino kibaddewo essaawa zino mu mbeera eno ey'okubeera nga waliwo ssente ezaagala okubeera nga ziyitawo ba mafia nga Meeya Lukwago bwe yayogera nti bano ba mafia ba group of cartel bebagala okubeera nga batwala ssente. Yensonga lwaki bagezaako okubeera nga bamuteeka mu bino bamuvuvube bamuteeke wansi basobole okubeera nga bayisaawo diiru yaabwe. I sign out for now. Tukwatagane mu waka addako. Peace.